Uliddeko omwana omuwala gwe bayita Sheila. Kati nze sirya mmere ku mikolo. I don't. You don't eat. How can I be lining up? I'm dressed so good. I go and line up on at a wedding. Ojolidde. Yeah, nzijandidde era wemba nzije just to honor the invite. But mwabagenda ne mubeera ku platforms za social media mubeere careful n'abantu ebintu byembeogera. Sheila bw'omubuuza Sheila tavanga yoko kwogerako professional ye. Baga ne bagamba Kibedi ogenda n'oyogera ku mwana mu mwana muto, omwana si muto kata ine emyaka 26. Omwana bwatuuka mu myaka 26 aba akuze. Omwana bw'aba akuze sawa zino Sheila twabadde twagala akendeeza okubeera nga marketinga ekintu kye basinga obungi abantu kye batandise okutaaminga alinganga marketing okutunda obusegu oba okuwa bawala batandika okuba nga beetunda ayogera ebintu ebitaliyo. Yayogedde ku kintu ekyokugamba mbu abantu kwegamba okujerega kwe kugenda kusukka ate n'ekizibu ekinyiiza mbu kiri nti bwe twogera ku bintu bino nga kitaawa ajjayo omutwe ng'agamba mbu omwana owange mumuyeekera mumuwalana teri kye tumuwalana as long as ajja mu media ffe tulina okurespondinga ku bintu ebimu nga nze critic. Nawulidde ebintu ebimu ng'ayogera mbu ye tasobola kubeera nga asimba line mu mmere ey'emikolo. Ye yali agenzeko mu mikolo ki, yali akozeko mu mikolo ki, Charlie King ogamba otya otegeera. Kati mbuuze ekintu kimu ye yali akozeko mukolo ki, ye yali alabyeko mukolo gwani okujjako genda mu bino ebintu ebibeeramu eby'omwenge ne waragi yali abaddeko bazadde be bali bakozeeko omukolo ne bamuyita ku wedding mujango ogirabe oba yali akozeeko omukolo oguli sensible ogulimu abantu abategeera n'abayita ne batuula no abadde mu bintu bya bujuguli ebintu byennyingiza ye sente eri questionable yakoze ekintu ekyasinze okubeera nga bamukyatunyiizizza n'entunulira abazadde abalina ku baana n'owulira omuntu ng'avaayo ng'akugamba muze nalina mukwano gwange yafuna omusajja n'amuleeta mu edduuka eritakyaliwo eryagwedda bwe naleta omuntu mu dduuka era bwe yamuleeta mu dduuka omwala ne yeenyooma n'agamba nze njagala just ompeeyo miliyoni 2 ate omusajja yagenda okumalirizawo ng'amuspendize miliyoni 8 ku top boogera ebintu ebiringa ng'ebiri mu firimu. Bw'omusajja spendinga miliyoni 8 ku 2 n'amaliriza nga amuwadde ssente ng'omusajja ajjidde mu G-Wagon. Omuntu alina G-Wagon mulekere okuwuudisa bannayuganda ababeera ku social media n'okubasirwalirako n'obbalimba n'oveeri n'oyogera ebintu eby'ekisiru ebitaliyo gwe omusajja yabajjanga aba G-Wagon abagula ewuwo wayizita tedduuka terikyakola lwaki edduuka lyaggala mwogerenge ebintu ebiriyo. If you think you've been having people who are very expensive and people who are very rich who come and buy your products, it means you had the market. How come that business flopped and closed? Mulekere okudda wano kuwuliisa abawala abaliyo mbu bw'ofuna omusajja ng'omuleesa ali mu G-Wagon gwe bw'otuuka awo mugambe nze njagala miliyoni 5 miliyoni 2 ogampe agakuwa buwi. What do you mean? Si olowooza singa buli omu si mugagga alina abantu abasajja abagagga singa abakazi bonna tebalina ssente nga gwe bw'ozifuna oyo mubeere so serious ku bintu byemulaba ku social media. Omuntu era n'asituka n'agamba nze omusajja bwampa miliyoni 4 n'investinga mu miliyoni 4 miliyoni 5 bw'asobola okubeera mbuze bwe nva ngamuwa ekirabo nsobola omutwala mu masaji. Kati masaji ya Uganda kyogamba waliwo masaji ya Uganda ecosting a miliyoni 1. Ne bwogenda ku Sheraton wano ogenda just mu masaji mu pala yaawo you spend almost like $500 is it $100 okubeera $150 mitwala 5 naye n'oyogera ebintu nga tulabira ddala either okolesa busiru butategeera olowooza bannayuganda bakyali basiru batumbaavu okyayogera ebintu by'ekiyayeyaye nga bwe mubeera oba nga family beerwaninga mutandika okubeera nga musiruwaza muwuliza bannayuganda. And some of you when you listen to this ne mutunuulira mulowooza abaana bammwe bali anelaki. You kids are in school. Abaana oyogera n'abazadde balina abaana basomesezza abaana balina degrees balina professions bwe bakubuuza profession yo gwe mwana gwe yabadde ayogera bino ebintu tusobola tubulira ne profession gye wali okoze. As for her father Frank tonakowa to speak on certain things. Your daughter has embarrassed you in ways that you don't have to. I get it. A parent is supposed to ride or die for their child, but to what extent? Spare the rod, spoil the child. You were supposed to let this girl hit her own rock bottom or CDK. Amala veyo avemwe ekintu nawe kisobola okwegasisa. But every time she's hitting rock bottom, you're there with arms wide open, so she will never learn. Never. Bwoli kutukanofa. Who is going to run this girl's life? Who?
You have supported her stupid ideas. You have supported her lifestyle. You have supported all the things that have put her in a predicament like now. You coming on social media and shouting, she has the most endorsements. Maybe I have 20 million. Who is Tebi Tugasa Frank? Because at the end of the day, the cookie already crumbled. Omuntu bakuza yo professional ki okola ki kyenyini kiwasomerera credentials ze somero gato zogerangako kwate yogera status you. How do you come and find people Ugandans who are really hustling, struggling to put their kids into a great line? Kuba yigiza bya professionals, somo bwa doctor, wa lawyer, somo bwa engineer, somo bwachi abana be babazade balikola nga godambi ne byekisiru byotanzo kuberanga yogera social media just because muina a group of people who believe in you and who are your followers. No jana otandiko kuudikisa abo bana Uganda oyogera ebintu byomanye bitaliyo. Business yo bwojogera yennyini olabira ddala nga kwegamba ya kiyayi. Obugagga bwoyogerako tukubuuza obugagga bwolina olina woki. Kyovola nayagadde nnyo ka MC Katsike bukavaye ne koogera. Nikagamba ko tekasobola kubeera ng'okajeregera omulimu gwako. MC Katsike akugamba mu mbeera yonna gy'alimu abadde professional mu kintu kye, abadde TV presenter, amadde mu ebbanga lyonna byonna byafunye byonna n'okukola obwa MC bw'asobodde okujja ku ssente ze n'asobola okwekola bwe yeekolera. Naye gwe n'akubuuza gwe ssente zoyagala abaana abawala bonna bayitire mu mbeera zo. Batandika okubeera nga balinganga abeegaba obwegabyo olw'okuba baagala okusurvivinga. Gwe bw'ogamba mbu olina omuntu akuteekamu miliyoni 4 oba 3 biri luddawa. Where is it invested? Abantu mulekera okusiriwaza bana Uganda. Some of you when we listen to some of these things on social media, sigamba mutulina wennugu tulina ogamba kino ekimu ebimu abyogerwa biba bikyamu. Ekikyamu tuyite ekikyamu, ekituufu kituyite ekituufu. Bw'oba okola mu mabaala nga mwotambulira nga mwofuna ssente, yogera the best way you get the money is there. Toyogera bintu by'omanyi titaliyo, gwe osoosa okola mu mabaala. There's so many people who have worked in bus. We have so many ladies who have worked in bus. Now at the end of the day, baddayo ne batandika okukola businesses zaabwe ne batambuza obulamu mpola bamu baddayo ne mu ssomero. Bali professionals zaabwe balina bakolanga babikolanga part time. Katosobola kuveera n'otandika okugamba mbuzo kwegamba oyogera ekintu ky'omanyi obulungi tekisobola kubeerayo. Okujjako gwe osobola okuba ng'oyogerera bibyo nga gwe ng'omuntu ofunye kwezo lax zibeerayo. Osobola okubeera like woman omuntu n'akugulira ekirungi ekisobola okubeera naye omuntu asobola okubuuza ssente z'oyogerako ezo zonna z'oyogera miliyoni 5 miliyoni 4 gwe wali oteesewo ekyekisobola okulaga mbu ssente ezo zikuumibbwa era zirina kye zikola. Mulekere okusiriwalira ku baana abawala. Ojja kusanga n'abawana abawala bambi basanga omusajja nga mugagga ayagala kumutegeera mumanye asobole okubeera nga amuyamba mu bintu ebyenjawulo gwe ng'otandika mugamba mugenda mu dduuka otandike mugamba mulipirako mbuse okungulira ebintu bya miliyoni 20-10 mbula okuba wamulabe mu Range Rover. How many people here abasinga obundi are dupers ng'obalaba batambula executive naye nga tebalina buvunaanyizibwa buliwo nga exploiting abaana abawala babakozeseza ebyekisiru gw'omulaba kuvuga motoka nnungi kutambula kusula wantu walungi naye nga mubbi wa kondo wa lukulwe nga nawe mwennyini omuwala gw'ayagadde ayagala kukozesa kusuulaawo akubbeko n'ebibyo. Dubai Porta Potty, a pretty trending topic across social media platforms. Supposedly, Instagram models and other female influencers are receiving messages from wealthy Arab men, offering them up to $1 million for the opportunity of defecating on their faces. What shocks me the most is the people of Dubai are not keeping up with these trending videos and they never heard of such a thing. One female influencer said this: "All rich men in Dubai fly girls out to do this. They are disgusting. All of them have the same fetish. I am from Dubai." So, walukulwenga nawe mwennyini omuwala gwayagadde ayagala kukozesa kusuulaawo akubbeko n'ebibyo. So, bannayuganda abasinga obungi tutandika okubeera nga tuteekamu ku bwongo mu ndowooza y'ebintu ebimu. That's why at times we criticize some of these things. Kyovola tukugamba gwe social media gitwale butwazi togitwala at times gitwala serious. Abantu abamu babeerawo kuyisaawo byabwe oba kulukulutingira mu bantu baabwe kukola bintu nga nawe bw'obuuza engeri gy'abikozeemu tolinawo nawe osanga format. Some of times tugenda tubuuza ebintu nesirwa kuba mbu tulinamu obujja naye omuntu olina okubeera n'ogamba naye kino yekikola atya. Yes, waliwo abantu abafairinga mu life, waliwo abantu abasucceedinga mu life. Mu life muno mubulamu bwe tutambuza walina abantu abali genuine abali legit ng'ebintu byabwe babifunye legit naye nga bahasolinze bakoze ng'ate emirimu gyabwe gye bakoze tegiriiko en attachment esobola okubeera nga za abusinga omwana omuwala oba omulenzi.